Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Mama nkulamusiza. Ale sebo. Nze bampita kadima ku beat wano. Nange nsanyusa okuwuliza mukwano. Nange mwami kadima bulijjo nnoonya naye erinnya saalitegedde tewalitaddeko ku message. Erinnya Nakagera Debula. Nakagera Debula. Yes sebo. Kuwuliriza kuva mwaka ku mwaka nga tweyanziza. Nga njagala nnyambe kadima. N'abaana bange babiri. Kati omu namuzaala awe Mukono Ekigunga tatawe waabeera. Naye yantwalako mwana wange nga wa myaka 4 mwami kadima. Mpaka kati ate simanyi namba ya simu ye. Yamutwala wa myaka emeka? Na. Kiki mwafunamu obutakkaanya? Nze nali nkola mirimu gyange nga nkola ku dry cleaner awo e Mukono. Iyo omusajja akutwala ko ati omwana nga gwe anti yajja ne maama we ne muganda we mwannyinaze omuwala. Ne bangamba tuwa omwana agenda abere ne jjajjaawe amukimiringako ku mazzi. Mwami kadima omutima gunnuma sirina wetandikira sina namba ya simu. Kati wayiseewo bbanga ki? Mwami kadima ateebereza omwana gwe batwalanga wa myaka 4 kati obudde buno. Anti kati wayiseewo bbanga ki? Kadima emyaka mingi sinza nakulimba nti oba bwegiti. Ni myaka mingi gwe tojjukira mwana bbanga li wamuzaalamu? Mwana namuzaala 27. Iye ne bamutwala nga awezezza emyaka 4. Nsubira ne bwansanga kati mukulu tayinza okuntegeera. Mwana mulenzi? Mwana muwala. Era kyovula naddukidde gy'oli. Kati mwali temukyabeera na mwami ono? Ye yali abeera yekka naye ng'alina mukyala waawo mu Kigunga. Ng'alina mukyala we mu Kigunga? Yes ebo. Omwami bamuyitaani? Ye Lukenge. Mwami Lukenge. Yes ebo. Akola biki? Avuga bodaboda mu Kigunga. Avuga bodaboda. Yes ebo. Yakuzaalamu buzaazi ne kikoma? Nze nali neekolera bwawusigaalo kati nansalamu omwana. Wali okola wa? Era nali nkola awo Kigunga. Najja n'akutokota? Wakimanya nti musajja mufumbo oba tewakimanya? Nakitegeera. N'ogamba nti wadde mufumbo kamuwa ebyalo. Anti naawe nga omanya ebyabawala. Naye Debula bannange. Kati wafuna omusajja omulala. Era n'omulala gwe njagala onnyambeko era muwala. Mwami kadima abaana bange abo babiri bannuma njagala obbalaba naye. Kati genda kutwala mpola mpola. Ate omulala omuwala ye kiki ekyatuukawo? Era taata we naye yamunzijjako. Kati nze mu nsi mwami kadima ne wendwala ina na mwana gwe ngamba mpeereza kino ninga ataasa. Naye era baamutwala. Yesebo. Taata we ate ye yaani? Yeye Luyima John. Waawa. Luyima John mpulira abeera mu kibuga omwo naye ng'awatuufu simanyiiwo. Mwami kadima omusajja we mukubira essimu aboggola buboggozi. Mwesanga wa ne Luyima? Luyima ye nabeerako naye mu maka ge naye nga bw'omanyi munnange mwami kadima eby'obufumbo ne tulemagana nze ne ŋŋenda omwana ne mmuteeka ewa sisita wange gye yagenda n'ajja omwana n'amutwala. Ki ekyakulemye wa Luyima? Musajja mwami kadima nga mwenzi nnyo nali ŋŋenzeeko eno ewa ssenga agenda okudda ng'aleese omukazi mu nnyumba nga tatuleekera kyakulya n'atusuulawo mu nnyumba. Wabakwatira mu kikola mu nju? Kati olwamugambako n'atusuula mu nnyumba n'atambula n'agenda. Kati omwana ye wa bbanga ki wa Luyima? Obudde buno alina emyaka 13. Myaka 13. Yesebo naye kati maze emyezi giweze 2 sikyabawuliza luli mbadde nkubirako ku simu ya jjajjaawe naye kati esimu ya jjajjaawe nayo tekyaliko. Mwami kadima ndi wano omutima gunnuma. Yabeerawo oyo? Ani? Omwana baamutwala wa? Omwana ali mu kibuga omwo naye kitundu nkyerabidde naye ng'abeera ne jjajja. Naye nawe bagamba mumpe ku mwana mu mutima mulungi tebakkiriza. Yesebo. Kati gwe ngambye okola biki ssaawa zino? Ndi eno sebo mu factory abakyayina eno Kayabwe. Oli Kayabwe. Yesebo. Kakati eyo toyinayo yo muntu? Nedda. Debula. Sirina mwami kadima. Ndi musajja mukulu gw'olimba. Nedda njagala musajja kati kunfumbirwa kumpasa mpeta ntwale n'ewaffe mutwale ewaffe.
omutwale wa mwakuzaala wa Masaka oyina emyaka emeka kati n'emyaka 35 emyaka 35 omuntu bwajja okkiriza bwajja njagala muntu w'embeera naye nga ndabirira nga nsasulirawo ensula mwami Kadima ky'ekizibu ky'amaanyi kyennyina eky'okwerabira ekitegeeza toyagala muntu toyagala mukwano oyagala muntu akulabirira yogera amazima mukwano nga weeguli nga ndabirira nga naye mmulabirira nga naye Debula ompadde akaboozi k'akawungeezi kano kakati nzi nga bana abasajja beba abaana bokka boyina toyinayo mwana mulala kale mbadde nyinayooko abaana bange abalala babiri kati be baana wengattako n'abo be bana bo baliridda wa bo mbeera nabo naye nga basiira eyo wajjajjaabwe wenzirayo kawungeezi ne mbasanga abaana abo bagatta taata oba bataata banjawulo bataata y'omu bo abo ababiri be bato oba be bakulu be bato abo benkugambye oli kwegambye webatwala nga wa myaka ena ye mukulu ddala kati wenjogera ne kuddako ono gungambye wa myaka 13 kati nozzaako bano kati ate bano ki ekyatuukawo ku taata waabwe manze banange nange simanyi abasajja bagenda simanyi oba kiki noono yagenda nga agenze e Kampala okukola teyadda ekiki teyadda kati emyaka gigendamu 3 mwami Kadima nze njogera mazima sijja okulimba kakati abaana obabeezaawo otya nze ekizibu oba bbo kyekizibu kati simanyi kati abaana obabeezaawo otya abaana jjajja waabwe mwami Kadima yababeezaawo era yabasomesa sijja kulimba kakati naye toddangamu muwuliza ne maama we yatuuka okugamba nti ye aweddemu amaanyi ne maama we tamulaba ye luli yateranga n'akubirako maama we naye kati ne maama we ate oyo yaani yaani oyo omwami bamuyita kali mu ngabo Conrad kati tunoonya abasajja 3 bannaye mwana gwe naye nga bonna sikyalina nti gwe njagalako nti wuuno ne Conrad wamukoowa ate namukoowa era nga naye muyaye nga tatugulira kyakulya mwami Kadima naye kati Conrad oyo yasembayo yesebo ne mu nsonga z'omukwano biki nze kati neekolera 10 kyange kasanfu n'akawogo mwami Kadima ekintu nno kiŋŋamba muli yesebo nti kwaba abakola enguudo oyinayo omusajja ekayabwawo maama nedda kati bana abakyayina mbatwalewa waayi tebakutokotako abakyayina nedda abakyayina tebantokota abakazi mulimu bangi muno mu fakitole mu bafakitole bangi bangi abakazi ate okusinga mulimu beeyongulu ensonga zo tuziwulidde ye mwami Kadima kyetugenda okukola nja kukubirako nga tetuli kumpewo mpe ennamba y'ono taata w'okubiri tumukubireko tumugambe ate saagala mwami Kadima omubuulire nti nze tuyagala ategeere nti gwa ŋŋambye asaagalira ddala kuba nze mbawulira okwo ku rediyo nga bakugamba ola njagala okulabako mwami Kadima njagala obbalabako namayanja kaboggoza bandabira ate nno kaboggoza sina mufumbo bw'anaakulaba Muganda eyo tegeka ate nze ndi mukazi Muganda njagala musajja Muganda watyaba anti waliwo abatyaba ne batatuusa batuusa yesebo banene yanze okunkubirako mwami Kadima kale Debula kale weebale namba yange wagijjeewayo ndowooza sirera ku rediyo ng'owuliriza nagisoma ddi okuva mwaka ku mwaka kale mukazi gwe oli muyaye naye baayi kale mukwano neyanza okunkubirako ebikyamulabi buli omu asabire Debula mu lulimi lwe nga bwe muwulidde bw'atyo bw'alabise olwakadde sijja genda amasimu kagenze naye ng'ensonga ze muziwulidde bambi gambye nti obanza ayina ekizibu ensonga eyo enkutteko nnyo bali be balina ekizibu mukazi wattu ng'olaba tabitegeera mukama ajja kusaasira naye abasajja ndoza bw'otwala abaana ku mukazi kuba keesezi tuzifuna nnyo wano omuleka n'abalabako kuba ye yabazaala ye maama waabwe tebagenda kufunayo maama mulala oyinza okumutuna n'ogamba nti maama oba kiki oba kiki oba ki naye yoyo mwe baava abaana aba balina okulaba ku maama waabwe nkomawo n'ennyimba mwenda ezisinga okwokya mu kibimba fonna otubasiibula nti mbeere bulungi